Hello bamikwano, ndi wano eno okubawa eddagala ly'abaana. Kati katugendeko ku baana ate abameketa amannyo. Wobeera omuzadde ng'olina omwana wo ng'ameketa amannyo, kubanga okumeketa amannyo kiri common nnyo era mu baana baffe. Omwana waba ameketa amannyo ogenda kukozesa ebintu bino. Ogenda kukozesa obutiko. Obutiko obwo obufumbe. Obufumbireko ettaka. Obutiko ogenda bufumbirako ettaka lya wansi oba gye tuyita empumbu y'obutiko, ndowooza wekitwe bakiyita. Kati w'obufumba oba w'ofumbirako empumbu eyo, ogenda kubifumba bulungi webijja, omwana wo omuwengako akajiiko ng'agenda okwebaka. Kubanga oluusi abaana balogootana ne bameketa amannyo nga bintu like bizimuzimu bibalumba. Nga we bagamba ebyo ebitambotambo biki ebintu birondoola abaana. Kati omwana nawe mukanagayo amannyo n'akola kyo kitegeera. Ate obutiko tebukolagana n'ebyo bitambo bikoze bitya. Obutiko bulungi nnyo naddala nga buliko empumbu. Empumbu y'ettaka ly'obutiko eryo eribeeramu ebyo bya brown bikoze bitya. Era w'oba olugula gamba mumpeereko empumbu y'obutiko, obuleete obifumbire wamu. Osobola omuteeramu akaziga akaganda oba okayina n'oteekamu akajiiko n'ofumba bulungi. Omwana wo ng'ameketa amannyo ng'alogootana, muwenga obutiko ng'agenda okwebaka ng'obufumbye, ng'otaddemu akazigo, ng'otaddemu n'ettaka ly'obutiko byonna wamu, omuwe anywe nga agenda okwebaka. Tajja kuddamu kumeketa amannyo. Tomuwa lunaku lumu, tomuwa nnaku bbiri, wabula genda mu maaso ng'okola ki? Ng'omuwa. W'obeera tokozesezza ekyo, ogenda kozesa ebisirinza. Ebisirinza ge manda oba enku ezifumbye n'okuvaako eryanda. Ekyo bayita ekisirinza. Omwana osobola okimuteeka mu kamwa ng'agenda okwebaka. Nti wasituka ekiro omwana alogootana oba ameketa amannyo, bitambulira wamu. W'obeera tokozesezza ekyo, ogenda kukozesa essaaniiko ery'emmere. Osobola olimuteekeranga emitwetwe ng'agenda okwebaka. Ngambye essaaniiko ly'emmere oyuzaako akakoola nga lyafumbye. Essaaniiko y'emmere y'endagala ezisaanisa emmere. N'oggyako akakoola n'okateeka mu emitwetwe w'omwana. W'obeera tokozesezza essaaniiko ly'emmere, ogenda kukozesa amannya gange yenze Ssenga Fifi. Olunaku olwaleero nga ndi wano okugaba eddagala ly'abaana, eddagala ly'amagezi, eddagala ly'okumanya ng'omwana takola bulungi mu kibiina, eddagala ly'okulogootana n'okugaaya amannyo. Abaana abato kiriko monera kibasumbuwa nnyo. Eddagala ly'omwana eyaziŋŋama n'eddagala ly'omwana eyafuka ku buliri.